Kyaggwe TV nkwaniriza omulabi waffe omulungi webale nnyo webalire ddala w'osinzire okubanga otulaba. Ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa mukaaga mwaka 2024 abalina ebirungi bye mutuuseeko mu sabbiiti ennamba muyogeyoge abakyakosebwa n'abakoseddwa twongera okubakwasa Omukama Katonda. Nate program Nze Nga Bwendaba tuli ku Deya Hotel mu kibuga Mukono we tusinziira kubanga tukutuusaako ensonga zonna. Tukujjukiza nti tuli ku YouTube tunoonyeekaawo channel yaffe eyitibwa Kyaggwe TV, olikinge, osharinge, osubscribinge ensonga obeere nga ozigoberera bulungi nnyo. Nze Nga Bwendaba ye program katukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezibeera zitambula mu ggwanga. Bapanelisi bange batuuse dda, nina Sarah Nakintu munnabyabufuzi ate era alwanirira ddembe ly'abakyala munnakibiina ekya Alliance for National Transformation. Ku ludda luno nina munnamawulire Henry Nsuuga bwe tugenda okuba nga tutambula olunaku olwaleero. Tugenda kutunuulira bingiko naye kambasabe bakubuuzeeko tutandikire awo n'ebyaleero. Henry, buuza ku bantu. Omulabi wa Kyaggwe TV era gwagoberera buli ku Sande mu programu eno Nze Nga Bwendaba, tukwaniriza ate ne tukwebaza okwerekereza data n'oba ng'onoonya Kyaggwe TV mu zonna okuba nga tukubuulira ensonga ez'enjawulo nga tuzitemaatema mu ngeri ffe nga bwe tuba tuzirabye. N'olwekyo tukwaniriza okuba nga n'olwaleero programu eno kwoli ogoberera. Weewaawo. Sara, buuza ku batulaba. Olamusiza nnyo abatulaba ku Kyaggwe TV program Nze Nga Bwendaba. Ndi musanyufu okuba nti Katonda alukeeseza leero nga tuli balamu. Abafunye ebirungi yeebazibwe, abafiiriddwa Katonda yekka yasobola okubagumya. Twagaliza olunaku olulungi. Weewaawo, tweyanzike. Munnaffe atulaba nga bwe kutegeezezza nti bingi bye tugenda okutunuulira. Ekimu ku byo twagala kwefumitiriza ku kisaawe eky'ebyenjigiriza ekisooka mu byonna olusoma olwokubiri omwaka guno batandise mu butongole wakati obuulira mu kusomoozebwa eri abazadde ku ludda lw'ebyenfuna n'ebirala ebitambulira mu kkoweeyo. Naye wakati mu kuba nti lutandise ate era tulaba nti neekaweefube ow'okuwandiisa abayizi abanatula ebigezo ebyakamaliriza eby'omwaka guno ku mitendera egy'enjawulo naye yafundikiddwa. Naye wane Mukono waliwo ensonga ekyatambula n'egibuli eno ku ludda olw'ebyenjigiriza. Atulaba nti omuyizi aba alina okusesetuka okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala ku nkomerero ey'olusoma oba ey'omutendera ogwo gw'aba abaddeko. Kaweefube w'okuwandiisa abayizi tulina essomero eritambula mu mawulire erigambibwa okuba nti lino lirina abayizi baalyo abasoba mu 1000 abalamba ku mutendera gwa siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. Mbu berya nja kuza kigambo kugoba olw'ensonga zibawa kigambibwa nti bano basalawo abayizi bano tebajja kutuulira ku ssomero lyabwe bigezo ebyakamalirizo olw'ensonga ezitambulira ku byenjigiriza. Ensoma yaabwe oba omuntu gwandiise musoma mpola oba mukwata mpola omuyizi ow'ettuluba eryo. Ensonga eno yawaliriza abamu ku bazadde b'abayizi bano okukwatagana ne Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza okulaba nga esitukiramu ebeeko ne kyetaasa. Era okusinziira ku kamisona avunaanyizibwa ku masomero ag'obwannannyini mu Minisitule eyo Mary Mutende, ebbaluwa yawandiikidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamaliriza ekya UNEB nga eraga nti bino byonna byaliwo. Abazadde bagamba nti ensimbi baali bamaze okuzisasula naye ate essomero lyagala abayizi bano nti bagende batuulire ku ssomero eddala. Kino kyawaliriza n'abakulembeze ku ludda olw'ebyenjigiriza mu disitulikiti eno nga bakulembeddwamu atwala ebyenjigiriza mu kitundu kyekimu Mwami Rashid Kikomeko okuvaayo n'avumirira ekikolwa kino ng'agamba nti bwe kiba nti essaawa ya leero waliwo enkyukakyuka mu nnambika y'ebisomesebwa kalikulamu empya etunuulira obukugu bw'omuntu ate edda essomero we liba nga terikulembeza grades, kino kiba kirina engeri ate gye kiyinza okuttatanamu enteekateeka eya gavumenti. Kati okusinziira ku biriwo essaawa zino kaweefube agenda mu maaso okukolebwa okulaba nga abayizi bano baddamu okuwandiisibwa ku ssomero eryo babeere nga batuula okusinziira ku resident director owaalyo Amelia Kyambadde. Naye mu nsonga eno twagala okwebuuza, yes tujagamba nti olunaku olwaleero Seroma Christian High School yeeri mu Ssage eno
naye kigambibwa nti amasomero mangi nnyo agaze gawulikikira mu bintu nga bino. Twagala okwebuuza lwaki ddala essomero lyandigumikiriza omuyizi n'asoma ebbanga eryo lyonna n'asasula ebisale byonna kw'ossa n'ebyokwewandiisa ku nkomerero ate n'ayagala akyusibwe. Amasomero gadda mu bizinensi tegakyali mu buweereza. Lwaki ekyo kiyinza okuba nga kiri bwe kityo? Nzikiriza ntandike ne mwami Henry Nsuuga abeekubya atangaaza ku nsonga eyo. Yes. Ensonga eno wiiki eno gyetumazeeko, omanyi ebya wiiki bino nabyo waliwo abagamba nti olwaliro lwe lunaku lutandika wiiki, waliwo abagamba nti ku Mande lwe lunaku olutandika wiiki, naye ebyo katubiteeke wabbali. Naye twabadde tumalako wiiki eyo ne tufuna ebbaluwa okuva mu Minisitule y'ebyenjigiriza ng'ewandiikiddwa kamisona atwala amasomero ag'obwannannyini n'amatendekero Mary Mutende ng'agamba bafuna abazadde oba omu ku bazadde abasoba mu 100 abagendayo ne beekubira enduulu nga bagamba nti abayizi baabwe babadde basomera ku Seroma Christian High School. Lino essomero lisangibwa Mukono mu ggombolola y'e Kisunga ku kyalo Olufumbe mu district eno ey'e Mukono. Abayizi basomeddeyo era nga babadde balina essuubi nti gye bagenda n'okukolera ebigezo kubanga n'abazadde ensimbi eza registration bazisasula. Kyokka nti essomero lyasalawo ne ligamba nti mwe engeri gye muyingizaamu ebintu si ntuufu. Kwegamba mu njogero obe mu Luganda tuyinza okugamba nti oba babagamba basiru they are weak, okitegeera, banafu, okitegeera. So nga n'olwekyo essomero si lyeteefuteefu kubakkiriza kutuulira ku ssenta yaalyo oba nga basuubira nti bagenda kubawa grades ezitali ntuufu ezigenda okuswaza essomero. N'olwekyo essomero ne likola enteekateeka bano baveewo bagende babawandiisibwe mu masomero amalala. Era okusinziira ku bbaluwa eya kamisona owa Minisitule y'ebyenjigiriza eno yagiwandiikidde Executive Director owa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ekya UNEB ono ye Dan Odongo ng'amugamba nti abayizi bano enteekateeka eno eyakoleddwa ekisooka si ntuufu, ekosa obwongo bwabwe, ebamalamu amaanyi, ate n'abazadde bennyini ababadde mu kaweefube w'okunoonya ensimbi okulaba ng'abaana baabwe basoma mu ssomero eryo lye babadde bayaayaanira nabo tebayisa bulungi. N'olwekyo n'agamba nti baafuna meeting n'abakulira essomero lino okuli head teacher ne kye bayise resident director ono omukyala Ameria Kyambadde ne babatunuza mu nsonga ez'enjawulo. Era meeting eyo neeyabuka nga bakkaanyizza nti essomero liwandiise abayizi bonna. Abayizi bano kuliko abali mu senior 4, kuliko abayizi abali mu senior 6, babawandiise mu Seroma era we balina okutuulira. Kyokka bagamba nti nga wiiki egenda okuggwako nga ate abazadde bakyakuba essimu bagamba bannange tewali kyali kikyuseeko. N'olwekyo kamisona kwe kuwalirizibwa n'awandiikira UNEB ng'abasaba basooke bayimirize oba bablockinge center number ya Seroma Christian High School. Ekigambo ekyakozeseddwa is temporary blocking, kitegeeza kya kiseera paka ng'essomero lya Seroma litadde mu nkola ebyo bye bakkaanyaako. So ebbaluwa eno wadde nga yabadde terina kugenda mu bamawulire naye amawulire galabiddeawo nga gafunyeeko kopi era ne gabikola. So essomero ne liyaayaana nnyo nga ligamba erinnya ly'essomero balitta era biki. So kati ng'ekyennaku ekiriwo nti essomero liraba nga erinnya ly'essomero littibwa olw'okuba liripootinze ku nsonga essomero gye lyakoze, naye nga essomero terirumiriddwa obulamu ne future ey'abaana abasoba mu 100. N'olwekyo n'abazadde bennyini ne kiba ng'ensonga eyo nayo kyannaku. Ate nga kino tekiri batabadde twogera ne akulira ebyenjigiriza mu district ey'e Mukono ono ye Rashid Kikomeko yatutegeeza nti kino olwaleero bagamba gwe bakwatira mu kituli yaaba omubbi olwaleero kirabika kiri ku Seroma naye nga kiri mu masomero agasinga obungi
mu kiseera kino tulaba amasomero n'erituuza abaana 3 ne batugamba nti bafunye 100% first grade nga amasomero gano gaba tegasomesa abaana 3 bokka oba 10 gasomesa kati osanga kusoma nga babadde n'abaana 4 ekikumi ne bakitunda because bwe mmala okusasula buli kimu nga ne registration gwe yesomero gye mwasabye ngisasudde ate ne munteeka ewala kitegeeza babatunda mu masomero amalala amayabayabamukko nze omuzadde ngenda okusasula ennaku zino amasomero nno ga buseere onoonya busanga okusobola okusomera mu masomero gano ag'ebbeeyi onoonya obukadde 4 onoogamba nti omwana wange asomere wano wadde sente nnyingi naye njagala asomere wano ng'olina ebigendererwa ebyenjawulo oyagala pasiripu y'omwana we eveeyo ng'esoma Seroma Christian High School kati ate Seroma neekola kyetwandiise injustice esembayo okuba eya waggulu neekwata omwana wo neemutwala mu kituddewo waka senior secondary school n'atuulira eyo n'afuna certificate nga teraga Seroma wabula eraga kitudde waka senior secondary school ate nno kino nali nkozeeko story ng'erina eriyo essomero libakubye mu mbuga olw'ensonga eno y'emu Seroma ekola ekintu ekirala bano abayizi bano be bagambye tebajja tuulirawo ne babawa termination letters amabaluwa agabajja ku ssomero lino nti banange you are no longer students of Seroma Christian High School. Naye nga bw'oba ogumikiriza omwana ebbanga eryo lyonna lwaki oba wandi mutaataganyiza ku nkomeero ebyo bye bibuuzo abazadde bye balina minisitule byeyina emyaka 2 mpozi okutegeezaako katono nti mu wakati nga essomero lirwana okutaakiriza ekifaananyi kyalyo nga terifudde ku kutaakiriza future y'abayizi bano abazadde be babeesigise ebbanga lye bamazeeyo lyatadde UNEB kuninga ne UNEB neefulumya ekiwandiiko ng'egamba nti bannange ffe tetunnasazaamuko ku UNEB Center ya Seroma Christian High School wadde nga Minisitule ya baluwa ya kamisona tegamba nti UNEB esazizzaamu wabula lagira UNEB ekwate that registration center for a meanwhile paka nga bano bakoze eki ensonga ng'evudde mu ddiiro olwaleero njagala okutegeeza nti embeera eya bulijjo ey'okuregistaringa abayizi yakomye nga 31 ogwokutaano kati olwaleero abayizi balinayo ekiseera okuwandiikibwa singa baba nga basasudde kye tuyita late registration so bwe kiba nga ddala eriyo abatannawandiisibwa baden yeyo eya late registration DEO yatugambye agenda kubanga atunula mu nsonga zino egenda wa muzadde egenda wa ssomero so ensonga bwetyo bweyimiridde negwe mundabayo bali neina kuddawo bwe kibanga ddala kituufu ng'abayizi basomera ku Seroma Christian High School ne baba nga basasula ensimbi byonna byonna ne bibanga byaggwera eyo ndowooza essomero lye livunaanyizibwa okulaba ng'omuyizi ono ali registered akoze ebibuuzo bye mu mbeera eyo yonna yonna emabegakawo tulina essomero lye twakolako ng'abazadde beekalakaasa essomero mbu omusomesa yeekobana n'abayizi ne babbira abayizi ebibuuzo kakati omuzadde n'atugamba nti ekyewuunyisa kwe kubanga ab'essomero bano baagoba abaana mu sekendi taamu ng'etandika ne bagoba abaana baddeyo ewaka basasule ebisale by'essomero ebya third taamu nti kubanga third term bwetandika tebaagala bataataaganya okitegeera kakati tukuba akafaananyi nga Seroma omuzadde yabadde asasudde ebisale paka third term kuggwayo okitegeera kakati ate gwe n'otugamba nti omugjewo omututte mu kitudde waka senior secondary school awo waliwo justice and is that a Christian school? Should we expect such scenarios to be coming out from a Christian-centered school? All right, webale nnyo webayida ye Mwami Henry Nsubuga program Nze Nga Bwendaba. Honorable Sarah Nakintu. Ino kindaga nti tukyayina eddibu mu byenjigiriza. One, essomero lino bw'oyitunulira ya private. Awo nno erya government obaga government singa gabaddewo nga gatuukaga n'oboolyawo n'omutindo ogwali tewandibaddewo bino byonna byonna. Generally, Minisitule y'ebyenjigiriza ekyayina kyeyinza okukola okutereeza ekisaawe eky'ebyenjigiriza. However, kino kirekawa ebyenjigiriza nga bwe kyabadde.
neyanza kwasi tubeera n'abaana bamirundi nga baana bamirundi ebiri mu ssomero wali abaana bakwatirawo omusomesa asomesa pa n'akwatirawo there and then ate tulina n'abaana nga bakwata osobola okubanyonyola emirundi ng'esatu oba etaano okukwata ekintu bwe tuyise ba weak students saawa zino eno scenario weeri egenda mu maaso njagala ntandikire ku termination letters oba ki ekyandikoleddwa essomero lino ne litatuuka ku level gye likola ki gye liriko bayidayo amasomero mangi gakola kino ekintu okugaba abaana mu masomero amalala candidate classes but they come to an agreement with the parent okugeza kampe ekyokulabirako omwana ayinza okujja nga akwata mpola oba alina omunyonyolera ebbanga ddene naye omusomesa ebintu obudde tabukola ki tabuyina kubanga abasomesa abangi basomesa wano newali zonna sente azikola ki azaagala so abaana bano abakwata empola tebabawa nnyo ki time naye amasomero agasinga gentambuddeko gakola gatya omwana avire no mu senior 3 ng'ajja takola buki bulungi essomero lino first of all libeera ne gap lyo lyennyini bwe mba nkwasiza omwana wange bw'aba takola bulungi ng'oli musomesa ki ky'otaddewo okumutuusa ku mutindo ogumu ng'ogw'abaana abakwata obuki obulungi okitegedde private schools zirakinga nnyawo government schools ate awo ziyinamuuko eddaala kyezikola ki kyeritwala teachers are there the whole time class bweggwa babeerawo ku veranda omwana atategedde na approaching abaki abasomesa naye omwana oyo n'abeera elevated oba bamufaako nnyo most times okutuukagana ku mutindo gw'abaki gw'abane naye private schools omusomesa afuluma kiraasi ng'alinnya booda agenda mu ssomero liki ddala so ekyo tekikola ki tekiriiwo singa ekyo kibeerawo singa abaana batuukana neki n'omutindo ekyokubiri nti amasomero ga private tegayina nnyo kintu kye tuyita teacher student mentorship kubanga obudde tebabukola ki tebalina except a few schools naye katono nnyo kyo kireeta ebbula ly'obudde olyoyogerako kusasulwa kitono kutasasulwa byakukola okuba ebingi no kakati omusomesa asomesa amasomero 3 gonna alina okugendayo buli waawunya atuuka kiraasi egenda kutuuka olufuluma n'akola ki n'agenda sente tezimala Honorable Sarah tulabye amasomero nga bwe liba lya private omusomesa abeererawo ddala bugakikola gatya anti kakati ago gasasula obulungi okitegedde kati olaba there are schools weba Minisitule bwe yalinnyisa negamba science teachers tugenda basasula million bwest there are private schools abagamba tugenda bawa million 7 as long as ogenda kola ki ogenda kubeerawo full time okitegedde aga amasomero gye gali nga they are capable of paying any amount to reserve the teacher at all time negamwerabiza buli part time bwakola ki bwadduka okugenda badde nkugamba tewaliiwo teacher student mentorship amasomero agasinga bwe galaba ng'omwana ono akwata mpola gayina ekkatala lye gateekawo ne gawa omwana ono 1 bakugya emabega ne bakutuuza mu maaso 2 ne bakuteekako essira owanika omukono wakiri mu buli kiraasi balabe ofollowing oba tokola ki oba tofollowinga ebitabo webikomawo ng'obigudde ne mukola corrections tikyakuyita ow'enjawulo n'agamba are you this bino wabitegedde oba tewabikoze eki oba tewabitegedde ekyo kilakinga mu most of the schools I like Mukono boarding school njajjogerera at this level abasomesa baabwe bakola bino byonna byenkola ki byenjogerako nti kibeerawo 1 Seroma yakutte bubi ensonga eno amasomero agasinga omwana babazze mu senior 3 ng'akola bubi oba primary 5 to primary 6 ng'omwana ajja akola bubi they engage the parent ne bakuyita omuzadde jangu omwana wo takola buki bulungi tugezezzaako n'ensonga zirabika zikoze eki ziganye 1 they give you an option oba mutwaleko okusomera eddala that is senior 3 kuba omuzadde agamba omwana wange sagala mujja muki muli n'essomero they even make you write a letter egamba omwana wange takola bulungi naye mukkiriza ngende muki mu kibiina ekiddako bibeeramu okukkaanya okitegedde kakati wano nga gakola amasomero agasinga gakola pre-registration exams okitegedde kati nga bo exams ezo okubeerawo bagamba nti tugenda kubawa abaana bino ebibuuzo
nga batandise mwe tugenda okujja abaana bagenda otuulira wano n'abatagenda kukola ki kutuulira wano eno kyekibeerawo exams nga zidda bwe zidda nga batuuza olukiiko olwaba abaana abakoze obubi then they give you avenues ti omwana wo ku lw'ensonga ABC tagenda kutuulira wano eno naye tulina option eno omuzadde ogikkiriza option esooka ebeerawo omwana tugenda mu registeringa mu ssomero eddala naye tugenda mukkiriza atuulire wano during exam period wajja okugenda mu essomero gye tumukoze eki gye tumuregisteringiddemu omuzadde nakkiriza oba nakola ki oba n'agaana. Secondly nakugamba oba omwana omutwala tukufunira essomero gy'agenda okuregisteringa oba ogenda atandikirayo amanyire banne nga option nakyo tukola ki otubuulira okitegedde. So abazadde bajja into a common conclusion either omwana we bamuregistering eri naye asomere wano agende mu bibuuzo, that is 1. 2 oba omuzadde omutwala omwana nomufunira essomero eddala ly'olowooza eriri convenient, that is 2. 3 oba ogenda naye mwere essomero lye bamufuniddemu okutuuliramu, that is also another avenue. Naye Seroma yakutte bubi ensonga eno tosobola kukwata mwana wa munno gwe kubanga osazeewo kubanga omwana akola bubi gwe n'omutwala butwazibwa gy'okola ki gy'olowooza mbugi asobola okukola ki okutuulira before consulting the parent or even the students themselves. Ekyo yakikuttemu bubi egyo emitendera teyagiiseemu. Omuzadde yandibadde nga abuulira essomero enkola y'omwana lwaki mwami Nsubuga akutegeezezza nti eriyo omuzadde atunda emmwanyi ze zonna n'aweerera omwana we wabukadde buna n'abuteekayo. Kino omuzadde bw'akimanya nga bukyali olaba nti aba yeewaza okusaasaanya okwo lwaki onindira wali ewasemba. Ati kyekugambye tulina essomero teryayise mu mitendera emituufu. Omuzadde akwata omwana amutwala ku Seroma n'amutwala kwagala kwe okitegedde those big schools ng'ayagala erinnya eryo reflectinge ku pasiripi yaki y'omwana ono naye bw'omubuulira on time ate omuzadde si eyandibuulidde n'essomero lirina okwasa esinga omwana ono academically termly kyobola bawa mid-term exams, all that is an assessment okulaba omwana eyeyongerako oba teyeyongeddeeko bw'aba akoze bubi mu mid-term omusomesa okozeewo ki okumulaba nti omuyambako atugane n'omutindo kale okikoze omuyambyeko naye tasobodde kwekola ki kwesitula then you call the parent n'omugamba we have tried all avenues naye omwana waffe alabika akwata ki mpola. I have seen schools that have requested parents omwana ono tumuzeemu mu kibiina, for example senior 3 balaba omwana tabikola ki tabikwata. Can you give this child a chance addemu mu kibiina yeekole ki yeetegereze. Abazadde nomwatu ne basasula ssente naye most times era ogenda okusanga ng'odde omwana omusasulidde ssente adde mu kibiina era n'akomawo stiru nga yakoze eki y'omu kubaddiridde abakoze eki abasembye. Then bw'otunula reaction ya DEO mwami Kikomeko n'agamba nti engeri gye waliwo curriculum empya kino ate kiba kikosaamu omwana because curriculum empya etunulira mwana kufuna bukugu. These ones of Seroma they are looking at grades. Yes, awe mbadde ngenda okudda naye ngamba nti amasomero agasinga gaagala nnyo okugamba nti gakola bulungi okitegedde oba they are on top, which is not the reality. Bano abaana oze nabo 400 from senior 1 to senior 4 okitegedde kati saawa zino curriculum empya etunuulira omwana akoze eki. What are the other activities oba abilities omwana ono zakola ki zaayina. For example simanyi nti Seroma esoosowazako curricular activities. Essomero eriba lisoosowazako curricular activities. Abaana mostly abali weak by the way babeera talented in other avenues very very well nga class eyinza okumulema okitegedde n'atakwatagana oba nabeera ng'afuna 40 below average naye nga w'omuza mu these other curricular activities akola bulungi ate kati okusinziira mu curriculum erese practical work eri abaana baneeno bakola ebyokufumba bakola carpentry okitegedde bakola emitendera ebintu byonna ebyaki ebyenjawulo. They have learned to do business within the school okitegedde kati omwana mu curricular activity ezo muyige wali at his best or at her best then awo woba oteeka ki woba oteeka amaanyi then awo omwana ojja kusobola omugjayo the holistic well-being of the child ejja kuvaayo. Naye Seroma kino kye yakoze 1 kigenda kola ki omwana ono
First of all, tiba stigmatizing. Okujjayo ebbaluwa terminating. Engoba ku ssomero. You have stigmatized the brain of this child. Not the child alone, even the what? Even the parent. 2, it demotivates. Olaga omwana talina kyali. He will not amount to anything. Actually, y'omusindise ne waba atuuliddeyo tajja kubeera happy. Webale nnyo, tajja kubeera happy. Eyo self esteem ogira walinze nga gwe omusomesa nga gwe director w'essomero eyandibadde agamba kansitula omwana ono. Okitegedde. 3, there is no extra support eri omwana ono okuyita mu Seroma, that very school. Omwana oyo singa bamuwadde support, singa leero tebalina baana 10 bebagenda okutunda, singa balina nga 2, 10, 7, naye they have not done enough. Okitegedde. Lastly, ba increases the school dropouts. Omwana jakira ku macha yechange akameze basigera tulira kusema twali walawe nkulati wengenda tomugobye tomufufugaza ebyensoma ye tobirinyiridde. Okitegedde oba obirinyiridde kati nali yagadde abasomero bakole prioritized learning. Omwana waba mulese mu ssomero mulabe kikyasobola woba oteekesira o curricular activities tustekemu nnyo amaanyi curriculum empya bwaba economics gwakola bwaba kubajja kwakola bwe kuba kufumba ayinamu ekkatala amuzadde muyite omugabi wadde omwana otakola waneeno naye wamala siniyafo muzze waneeno. Amasomero galina okubeerawo tukola ki otugayidinga. Ne lastly bawe supportive environment ku ssomero. Amasomero agasinga tegalina supportive environment. Omwana ava mu class n'agenda ku mmere nadda mu prep. Talina ko budde bwakola ki bwakuwummula ku internalizinga 11 ne bamuzuukusa. Okitegedde yeebase ssaawa 10 zuukuka morning preps na buli kimu omwana ali relaxingamuuko ddyawo. Alright. Kale, webale nnyo webalire ddala webale nnyo munaffe atulaba ku Kyaggwe TV. Oyo mukyala Sarah Nakintu ebyenjigiriza nno bitambula bulungi tweyanza nnyo tweyanze webale nnyo webalire ddala. Mwami Henry Nsubuga, tulaba nti okuvuganya kuno okuli nnyo mu masomero aga private kijja kubeera kizibu nnyo okulaba essomero lya gavumenti nga lyeranga babanga baatuuka we baatuuka. Gaapu eno eriwo eyinza kukolebwa etya nti omuzadde bw'abanga nakalubiriziddwa asobola okuddukira ku ludda luli eri olwa bonna basome. Bonna basome tugenda kulaba bulabi enteekateeka gavumenti gye yaleese ey'ebyenjigiriza empya gye batugamba nti batunuulira busobozi oba that is the competence based curriculum obusobozi omwana bw'ayina. So kati tetumanyi era tubadde twesunze nnyo ebigezo bya senior fo bino ebigenda okufuluma tulabe grading egenda kubeera etya. Tugenda kuddamu tudduke nti bannange liriwo eryasinze because biririwo eryasinze first grades mekana biki bye bimu ku bireese embeera eyo nti olwaleero essomero because essomero werikwatira ssente z'omuzadde ne ziritwala kitegeeza libadde lyetaaga okusomesa na biki naye kati bwe litunuulira kali akanajja mu February ng'ebibuuzo bikomyewo nga lisudde abaana 10 kale tukitwale nti bonna bano bali wiiki obwongo bwabwe tebukola bulungi tebuddukira ku misinde ng'essomero bwe lyalowoozezza ne bagamba nti kabakole ki kaba batwale mu masomero amalala kati ne bwe batya okusuula abaana abo abangi kwe kubajjawo babatwale ewalala naye nomunange emirundi mingi abaana abo baswazizza amasomero ago bigenda okudda ng'omwana gye wamututte ate akikubiddeyo okitegeera. So kati embeera eyo tulina essuubi mu curriculum eno empya nti osanga ejja kujjawo competition yeyo ebaddewo ey'amaanyi omuzadde abe gy'abadde ng'akimanyi nti wadde omwana ali mu kitudde waka senior secondary school naye ajja kusobola okuyita okufuna skills ez'enjawulo era afuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa era ew'omugaso eri ye ng'omwana eri omuzadde n'eri eggwanga okutwalira awamu. So competition yeyo nze ndowooza yegenda okugjawo that competition eri mu grades kyekigenda okutuyamba kyokka ti challenge nga tetunnagenda eyo nti this new curriculum naye erina challenges oba ebisoomoozo nti erina ebintu byeyetaaga bingi nnyo ng'era amasomero gano gakitudde waka gayinza obutabisobola okitegeera. So kati tujja kwesanga ng'era wadde tuli mu new curriculum bagiweere bwe kiri amasomero agasinga tuli mu new curriculum naye ensomesa gye gasomesa
tulinga abakyali mu curriculum enkadde challenge egenda kujjawo ng'ebibuuzo bitu oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees baakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga. Weewaawo tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu Nze Nga Bwendaba tutunuulira byanjigiriza okuvuganya okuli mu masomero kutandise n'okuleetera abamu okukola ebyo ebyawukana ne guidelines eza Minisitule ey'ebyenjigiriza ng'okuwanyisa abayizi si kubawanyisa naye okutunda abayizi yekigambo ekituufu abanafu babatunda mu masomero era amanafu bwe balowooza babatunze mu manafu ati omwana ne bwe bagwa ddyo terifiirwa kuba bali balina akasente ke baliwadde kyokka ate ebiseera ebisinga abo be balowooza nti banafu bagenda mu ago amasomero amanafu gye babatunze ate ne bakola ebyenjawulo ogenda olaba nga weewuunya essomero eri nga lifunye first grades bwe zitino ng'abannaye kumbe nga si baana be lyasomesa wabula bali be baleeta be bamaze osomeseza mu gali amasomero ag'amaanyi. Ndowooza ng'oggyeko ekyo mukyala Sarah Nakintu nga tetunudde nakutunuulira nti lwakuba nti batutte mu liri essomero omwami Isuuga lyagambye nti libeera tolowooza muti n'omuwendo gw'abayizi gusobola okusukka obusobozi bw'essomero nayo neeba ensonga ey'okutunda abayizi kubamu akafaananyi ng'essomero lirina abayizi bonna bali bright nga omuwendo gususseewo tekisoboka baaba abaana bonna nga bali bright buli musomesa yenna abeera abakola ki abayaayanira okitegedde kati nga ne Seroma yasalawo okutwala 400 abo yali ebasobola ompulira ate kati kyakulabirako we are not specific oba beeyino oba yes beyatwala era ndibadde bamanaginga paka last ekisookera ddala nze saagala nnyo okulaba nti waliwo ne gap enene nnyo mwino new curriculum. New curriculum eteeseteesa abaana baffe one they do project work oba group work bamukolera wamu okitegedde mu group nga bayinza ogroupinga abaana bataano ng'abaana bonna bakolera project work awo wamu bonna be basalawo okufuna 90 zonna zibeera ki 90 buli mwana aba alina 90 then ne batuuka wano okuwa ebibuuzo mubeeramu ebya sankolingi oba nga 20 questions ng'omwana alondako buloozi teno ye namba entuufu oba A entuufu oba B entuufu abaana ekyo bakisobola then ne mubamuko ne essay question webale nnyo omwana nabeeramu ng'alinakuko ne essay questions era omwana kyasobola okuyita gano amasomero ga private galeme n'okukankana okugamba nti abaana tubatunda abaana tubatuukere new curriculum tewali agwa ng'obadde omusomesezza era ng'omukoze eki ng'omuteeseteese tewali agwa mu new curriculum okujja nga tomusomesezza kino kyenkubiriza abaana bano abatundiddwa style up muswaze n'essomero oba libatuttewa oba liganya okukiriziganya ne UNEB byagambye go and perform to your highest eyo gy'okoze eki gy'ogenze biswale then mu masomero ga government watulina discrepancy eno nti mu private school omwana asobola okukola any project kubanga abazadde basasula project zino eno. I'm educating my omwana wa mwannyinaze ali mu new curriculum eno naye emisoso gye batusaba abaana bagenda wano mu factory eno okuyiga $5,000 abaana bagenda wali olina okusasula ez'emmere olina okusasula eza transport olina okusasula ez'okuyingira okitegedde mu eyo company byonna byetaagisa ki ssente can there be a standardized price nti abantu ba exceedinga ssente bwe ziti n'omwana ali mu government nti muzadde wajja gisobola omwana agende areceiving ezo zonna amagezi ge yeetaaga mu projects ezaki ez'enjawulo. Abazadde abaweerera mu government schools mutabeyo ogwannagamba mugamba somero lya government ebintu bya bwereere so temwagala kuteekamu no government si kubaginya ba headmasters bayite enkiiko basomese abazadde new curriculum yeetaaga ABCDE omwana wagenda kola practicals mu ttaamu eno ziri bbiri buli practical eno yeetaaga ssente bwe ziti omuzadde addeyo mu holiday asonde akasente ako omwana oyo yenyigiremu. Lindako katono nnyo enfunda eziwerako tuze tulaba President Museveni mu kwogera kwe nga yeekwasa abakulembeze b'amasomero ga gavumenti oba oliawo ne ku ludda luli olw'abazadde kireetedde abaana okuwanduka mu masomero olw'ensonga nti wabeerawo ebisale ebisabibwa naye
guno gwe mwaka ogugenda okusooka ogwa curriculum tetunaba president kuvaayo ng'ayogera ku ki ekigenda okukolebwa naddala amasomero ga gavumenti kubanga nago galina okugimplementinga ye mu president agamba free education okitegeera of which new curriculum yeetaaga ebintu gavumenti egenda obiprovidinga gavumenti eve yeegambe ffe nga gavumenti kino kye tugenda okuwa amasomero gano eno mu new curriculum ebintu byonna byetaagisa nti naye abazadde wano we muba mukwata president Neruli yavaayo n'agamba education is free naye ng'akawunga bakaleeta leeti abaana okitegedde mu government schools tebalina nakawunga kakulya amasomero agali amagezigezi ne gagamba tugenda kuteekawoko ka small fee mutwalo gumu n'ekitundu nzijukira I was a board member ku Bishop Central okitegedde naye twayita abazadde netubagamba wadde gavumenti kyegambye kino nakino kyetaagisa so omuzadde ng'aleetayo gumu ekitundu 5 development fees manye endala nezigenda kuti zalinga ku mu kitundu naye kati embeera esose osanga essomero lya gavumenti nga likyajinga n'okusinga erya private erimu essomero lya gavumenti werisalawo okukyajinga okitegedde abazadde namwe mwekubire ki enduulu bwe bakuyitanga kintu kiri realistic kisasule okugeza omwana we agenda mu Mukono industry okuyiga ebintu bye bakola eyo manya agenda kufuna transport okuva e Mukono paka ku Mukono e Kampala kati balirira ng'ogwo mutwalo genda n'okukola ki n'okudda bwe basaba entrance fee ya 1,000 ezo zikola ki ozimuwa kwolwo alina okulya emmere tebagenda batika kawunga mu baasi n'ebijanjaalo okitegedde bwe bagamba muletayo emitwalo 3 muzadde munnange giweeyo buno bulungi bwo omwana ayige naawe oganyulwemu n'essomero liganyulwemu Sarah webale nnyo webale ddala mpuliza omulungi tugenda kuba twetoololamu tukomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri programu ekyali Nze Nga Bwendaba nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Erias sibuka nakasongola nina munnamawulire Henry Nsubuga ne Sarah Nakintu mukulembeze tuli ku Dera Hotel wano we tuli wali ebyokunywa ebirungi embeera nnungi nnyo ebisulo nabyo weebiri osobola okuba nga owubawo olugulu ekigere ojja kubanga buli kimu kye weetaaga okifuna bulungi nnyo katwetoolemu katono nnyo tukoma out of awo oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno nsonga ki ekyakulemesezza school fees bakusabye nnyingi olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye nandi kyonoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina okuzannya n'okutumbula ebitone ekyokuddamu si kirala ly'essomero lya Prudence Junior School empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga nga wakayitako mu katawuni k'ekisowera opposite n'empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu ate nga lirina abasomesa abakugu ddala ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero liwandiisa abayizi okuva ku daycare nursery paka ku P7 ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21 Prudence Junior School tuwa omwana wo tumusomese togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying our school fees and we still need your support because education is the key. May God bless you